to the screens, he stands so tall. Kankanka Pizza, the voice for all. With media choice, he breaks the chain. Fearless and bold through sun and rain. Oh, Kankanka, Uganda's very best. Mbalamusizaako mwena bannansi, yenze Emmanuel Kankaka Peter, oli ku Media Choice Telefina. Video eno ngikoze ng'okusingira ddala njiweereza Afande Abbas Byakagaba, ye babino babisiba batya. Afande Abbas Byakagaba ow'ekitiibwa gwe okulira poliisi olunaku luno wenkoledde vidiyo eno nga gwe akulira poliisi, naye mbadde nkusaba Afande Abbas Byakagaba ng'ekizimba Omuganda agamba ekizimba nga tekinnasamba ddagala okwate bafuni ya poliisi, anti kyekigambo ekiyisibwa abapoliisi abakola ebyekisiru. Okwate bafuni ya poliisi, assistant commissioner, omusajja omupoliisi omunyazi ali ku ddaala lya kamisona ayitibwa Kansiima omusibe ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Afande Abbas ebigambo bino byenkugamba nze ndi musajja wa mawulire, ndudde nnyo mu mawulire g'okulwanirira abantu, ne vidiyo eno ngikoze kukugamba. Emikono kirabika ngisibye bulungi. Nsaba ssebo ow'ekitiibwa IGP wa Uganda Afande Abbas Byakagaba okwate bafuni eyitibwa Kansiime, Assistant Commissioner of Police Kansiime, Paul Mugisha Kansiime omusibe ng'abantu tebannaba kutwalira amateeka mu ngalo. Mbadde nkusaba Afande, kati saawa eno gw'okulira poliisi ya Uganda, kwata bafuni eyitibwa Kansiime ogisibe ng'abantu kankikudize mu luzungu, before the people take the law in their hands. Nsaba okutegeezaako bannayuganda nti ensi etutawaanya, ensi bannange etutawaanya, kakatira baffe ate naddala abantu abali mu diaspora. Kambeko kye mbagamba, edda nakubiranga omuntu ali mu diaspora ne musabayo kasente anyambe mu bizibu byange. Bwe nali naakatandika nalowoozanga kyanyiizanga ng'omuntu ali mu diaspora ansuubize sente n'atazipa nga simanyi buzibu bwe bayitamu kufuna sente, kati nkifiiringa nkiwulira mpulira obulumi. Abantu ababeera e Bulaaya mujja kunsonyiwa, nyina musenyiga, naye nvudde ku ddagala nzije nkole vidiyo eno. Abantu mwenna kati saawa eno nkifiiringa nga nkiwulira, kanzireyo ku mulamwa. Ekisajja kiri mu poliisi bakiyita SCP, Assistant Commissioner of Police. Kisajja kikulu kinzaala n'okunzizukuza, kirabika kinzizukuza kubanga wenjogera kimaze emyaka egisuka 35 mu poliisi. Kyabba ssente za nnamwandu ow'abaana ba muganda waakyo eyafiire South Africa, miliyoni 20. Leka mbabuulire ssebo mwami Byakagaba, ebigambo bino byenjogera kirabika obimanyi. Bw'obanga ebigambo byenjogera tobimanyi, abantu abali mu PSU, Semanya Police Standard Unit, abantu abali mu bukiiko bw'empisa n'abantu abali mu madaala wansi mu poliisi gakino bafuni eyitibwa Assistant Commissioner of Police Semanya Paul Mugisha, genda obabuuze ku keesi eno gye ngenda okugamba. Oba kozi ntandise ennyomba, mujebaleko bannayuganda, mwebale gyonna gye mutuusaako engalo. Kasooke mpiseewo buno obubaka ntyoke nzije mbabuulire nga sinaba na kugenda mu kintu kirala kyonna, ensonga eri ki, nga sinaba na kuyisaawo bubaka. Babbi omukazi yalina bbaawe n'afa. Embwa gye njogerako, bafuni gye njogerako, yabba amabugo miliyoni 20. Kisajja kiri mu poliisi kyabba amabugo ga nnamwandu miliyoni 20. Kasooke mpiseewo bubaka ndyoke mbabuulire. Nze ndi musajja munoonyereza, ndi musajja munnamawulire, Media Choice y'abantu, tukwata ku nsonga z'abantu. Bwe nali ntambula mu nsonga z'ebuwangwa eyo nasinkana omukyala, abakazi baali bangi nga kuliko omukyala amanyi ebyokukwata amasimu, bamuyita Senga Mukooki.
senga mukooki asobola okuyamba abantu abanyagiddwa, abantu abalina abantu abalemedde ku myenge, akuwa traditional herbal medicine noona, abalina abaana abagwa ensimbu naye nga tagwangako mu muliro, osobola okukozesa senga mukooki asobola okuyamba. Bana nga balina ebizibu ng'ebyokubanja, okubanjibwa, abalina ensonga mu makooti, ensonga ez'omwoyo n'omubiri, wonna wooli mu nsi mukubire ku 750 2 600 ajja kubayamba. Enamba ya senga mukooki eri 750 2 600. Yanyamba nnyo omukazi oyo kunzija mu basement, muziwulira bayigiririzaayo abantu olunyankole nenziruka kati ndi mu bwaŋŋanguse gye nsinzira okubaweereza. Kanzire ku nsonga senga ali ku 750 2 600. Waliwo omukyala Munnayuganda, omukyala oyo ayitibwa Jane Kansiime, abeera ssaawa eno Kapeeka mu sabukawunti y'e Kapeeka eyo mu Bulega village mu Nakaseke mu disitulikiti eyitibwa ey'e Nakaseke. Mujja kunsonyiwa tujja bikwata wamu kuba eddoboozi ligenda ne lidda. Ate nze nnyina okuweereza, sisobola kugamba nti ndi mulwadde, nnyina okuweereza. Omukyala ono alina abaana 5. Omwana we asooka yadde alina okutuula senior 4, omwana owokubiri ndowooza ali mu senior 2-3. Kakati omwana owokusatu ali mu P7, alina okubeera mu P7. Kati omukyala ono Naalongo alina n'abaana abalongo 2, bano abaana bali mu P2. Omukyala ono yali mufumbo ng'era omwami we bali bamuyita John Bosco Byamukama. John Bosco Byamukama yali abeera South Africa mpaka mu mwaka gwa 2023. Kakati mukyala Jane ono abadde mukyala mufumbo eri John Bosco Byamukama okumala emyaka 19 mpaka John Bosco Byamukama bali babeera awo Ekawempe. Ekawempe bali babeera Lugoba. Kawempe Lugoba. Kakati John Bosco embeera bwe mutawaanako n'agamba owaaye kanjiya akasente ne beekwatakwata ne mukazi we. Omusajja n'agenda afuna akalima South Africa. Era omusajja oyo n'agenda akolere kampuni bagiyita Take a Lot. Bagiyita Take a Lot. Kampuni eno etunda bintu by online. It's an online marketing platform. Eyo gye mbalagaawo etunda bintu ku online. Eri Johannesburg mu South Africa. Kakati mukyala Jane Kemigisha ono ssaawa eno abeera Kapeeka mu Nakaseke eyo. Bateeseganya n'omwami nti embeera eno weetuuse funa omulimu. Omwami n'agenda e South Africa n'afuna omulimu mu kampuni eyo. Naye omwami yalina komawo mu 2024 2024. Naye mu Desemba wa 2023 John Bosco Byamukama ono n'agwa kabenje n'afa. Kati Byamukama bw'agwa kabenje n'afa, kampuni ya Take a Lot ye South Africa gye yali akolera n'ekomyawo omulambo gwe mu January wa 2024 era ne bamutwala John Bosco nga 2 ogwe12 yafanga 2 ogwe12 2023 ne bamuleeta wano nga 5 January 2024 era ne bamutwala ne bamuziika Eishaka mu kufa kwe okudda kwe wano n'okumuziika kampuni gye yali akolere South Africa ya Take a Lot ye yasasula ebintu byonna ebyokuziika omwami ono. Kakati omusajja ono we yafiira nga tannafa mu 2023 wano we baali babeera Ekawempe ono omukazi ayitibwa Jane Kemigisha we baali babeera Ekawempe yali atunzeewo bakanya n'omwami nti we bali Ekawempe embeera mbi, ennyumba yali mbi nga netooyi ejjudde eguddemu. Omukazi n'agamba bbaawe nti bino mbijja mu mboozi ey'amazima ate buli kyenjogera fact. Omanyi nawulidde jjo General Muhoozi ng'agamba nti ayigiriza abantu olunyankole. General Muhoozi Kayini Lugaba, abantu balamu nga tonna batwala mu basement, lwaki tokwata eno embwa n'ogitwala n'ogisiba n'ogiyigiriza olunyakitala? Abantu abatuufu abalina okubeera mu basement baabano. Kino ekisajja simanya commissioner of police. Nkirinako ekifaananyi kirina omwana
omwana w'enkyukakyuka gwe kyasibasima baali bamututte mu kooti ne kimulondola ne bamuta kooti ne kiddamu ne kimukwata simanya izin intelligence oba fula oba kyayiso n'ekibeera mu poliisi omwo simanya Assistant Commissioner of Police w'amaanyi nnyo myaka 3 agimaze mu butategeera mu poliisi lwaki tokwata General Moz lwaki tokwata kino simanya Assistant Commissioner bafuuni eno n'ogitwala n'ogiyigiriza olunyakitala kakati kambazeyo ku mboozi omanyi bino ebintu yes ndi wa mawulire nenza amawulire agange kanga basomese amawulire gatukkiriza mu society munnamawulire okulaba ekintu ekiremye mu society ne weegatta ku bantu mu kijjewo ow'amawulire tokoma bukomi kubeera news reporter oba anchor oba analyst ow'amawulire you a pillar of democracy and positive living in society kakati abamawulire abagamba omanyi olina okubeera tusided ye wawulidde story ye nayo ngimanyi kakati kambabuulire John Bosco yamukamanga tannafa baateseganya ne mukyalayo n'amugamba wane Kawempe wetuli wafunze lwaki mwami wange situndo akayumba kano nenoonyayo mukyalo ewala abaana baabano bakuze nengulayo yiikayo ettaka nenzimbako akayumba ku buzento bunaabusigaddewo omukazi ng'akwata kapoloti ke baalina yakatunda na layise Kawempe $2.7 mbu ng'agenda eyo kino bafuuni ene ya polisi ye yabyogedde ebyo ng'omukazi agenda nakasike ng'agulayo yiikayo ettaka ng'atandikako ekiyumba bambi nakati tekinnaggwa ng'atwala ajja baana Kawempe ng'abatwala nakaseke kakati omusajja bw'afa abantu benjogerako aba South Africa baneemuteekeeko comment muleme kugamba nti oba kaaka kawaayiriza abantu omusajja ono be yali akola nabo muteeka lot company yali emuwa omulimu nga bakubira mukyala nga bamubuuza omukyala nti omwami waafudde naye twagala ffe ng'ababadde abakozi bakomuledi munnaffe tubadde eno mu diaspora South Africa etawaanya buli kimu kitawaanye South Africa tubadde twagala tukubeeko ke tukuyamba naye olina kizibu ki omukazi ng'agamba bantu tibana ekizibu kye nnina akayumba ke nazimba mu busente bwe natunda sinakamaliriza ekyokubiri abaana omu agenda mu senior 4 mulala wa senior 2 mulala agenda mu P7 munyambeko kati yakubira omukyalo ono comrade oba colleague yakolanga ne John Bosco ng'agamba omukyala ngenda kufulira kampiteite mu bannange tukuŋŋaanyize akasente tukakuwa tewali olwo nga wayitawo mwezi omusajja ng'abeera mwenkanya yali akuŋŋaanyiza $2 ng'abuuza omukazi nti olina akawunti kubanga sente za waya transfer tugenda zikuwa yalingira tuziteeke ku akawunti omukazi ng'agamba siyina akawunti ekyo nakya abasajja mu kyegenderezo yambako omukazi waafuneyo kya akawunti bw'oba wamuleka Uganda muyambeko oba gwe mukola akawunti omuwe details zonna mufuule next of kin teekako sente bw'ofa abeere nga yali zijjayo ekyo nakyo mu kyegenderezo nange nja kukikolako kakati ng'omusajja bambi abuuza mukazi nti olina akawunti kwe tusobola okutera zino sente ng'omukazi talina mugamba ggulawo akawunti akasente zina kakuŋŋaanyiza tukakuweereza omukazi ng'agamba nti endagamuntu ye baagibbira muki mu kasawo ne gavumenti ya Uganda bannange mu kifo ky'okubonyaabonya abantu lwaki temukola ku prosesi y'endagamuntu abantu ne mubawa endagamuntu abantu babonaabona ekyo nakyo ne kiggwa omuntu endagamuntu egwa ng'ababbi 150 balina okumubba mbu be bamukolera ku ndagamuntu ne bamuwa buwiniini bagaba nini tebagaba ndagamuntu omuntu n'abonaabona alina byayagala okukola mwe mulinda emyaka 10 egirijja lwe mugenda okuteekawo endagamuntu omukazi bambi teyalina ndagamuntu kakati omukazi ng'agamba eyali amuweereza sente nti omanyi sente zinteere ku akawunti ya muganda wa bba wange oba mubayita batya n'oluganda lungenzeko yabeera mulamu kasa musajja mu poliisi mwesigwa nga sente abe South Africa abazisonda nga bazikwata nga baziteeka ku akawunti y'omubbi Mugisha Kansiime omufere ekisajja you are at the level of a commissioner but how do you steal dalobota sente z'abamulekwa n'ennamwandu nawe polisi ogimazeemu emyaka emeka okwata otya sente z'abaana n'ozibba kakati
ng'abasajja be South Africa bakwata sente baziteeka ku akawunti eyo no mbu muganda waaki waayita ennaku ezi 2 olwamala bwe batyo okuteeka sente ku akawunti ng'eribbi nze olunaku lumu nja kusaza tiketi y'ennyonyi wano nga waliwo omuntu amanyidde mukazi wange nja kusaza tuwe nja kutuuka kiro omuntu alimanyira mukazi wange nja kusaza tiketi nja kutuuke mu maka g'ekisajja ekyo nkijjeyo nkikuba empi nkyambule n'empale nkisibe ku muti nkubire mukazi wa kyakikima wakitwale mu ddwaliro nga maze okukikuba male ninye ennyonyi nkomewo nja kusaza tiketi ekirungi eyatuwe yalayise ogenda n'okudda mulundi gumu nja kubagamba ngendayo katono nkomawo ekiro ekyo lunaku olwo be kisajja empi kati ng'ekyo ekipoliisi okikwikiriza kiri mu bbaala kino n'okipakira ebikonde n'oleka mukazi wakyo ng'akifumbira mazzi munsaasire bangambye nti ekifuba onywako ku mazzi agookya era bwenywako ekirungi mu ddungu waliyo ebbuguma amazzi ne bwogateekaawo gabuguma kaakati bwe bamaliriza okuteeka sente miliyoni aga ku akawunti ekisajja nga kijja kigamba omukazi muwulire obujoozi mbokuwa sente sooka ompe DNA ez'abaana nkakase nti baana ba muganda wange bannange obujoozi buli wano abaganda bayina ebibonerezo ebyenjawulo ebiweebwa abantu nyina kibonerezo kimu kyenzijukira abaganda bayina ekibonerezo kye bateeka mu kalica kye bawa omusiyazi bwe bakwata ng'olina musajja munnongo omukutte bagenda mu lusuku ne batema endagala ne bafuna emiziŋŋoonyo ne bakupakira emiziŋŋoonyo ennyuma bakupakira mpaka lwe bawulira nga bakooye oba lwe balaba nti nno kyetaagisizza bakuveeko kaakati ekyo ekibonerezo kye baali wadde bafuuni eno abaganda singa bakikyusa ne bakiziza ku musiyazi ne bakiziza kwalidde sente za namwanda kati naawe mb'oli mu poliisi ndooza mulaba poliisi yaffe twebuuza emisango lwaki gigirema okuggusa nga ebisajja birina okusalawo ku misango bifaanana ng'ekyo kaakati olwamala okuteeka sente ku akawunti nga kigamba mukazi mbusigenda kuwa sente mpaka ng'ompadde ki ng'ompadde DNA omukazi gwe kigamba munaku talina adde 10 mukazi wattu olw'okuba nti yali ayagala okuweerera abaana be nga yeewola sente ng'agenda ewandege ya mulaabu ya gavumenti ng'atwala abaana 5 ng'abajjako omusaayi kati abaalaabu nga bamugamba n'abaalaabu nammwe sijja bavaako nga bagamba omukazi nti komawo kime results mu mwezi ogwo gumu abaana 5 kakati simanyi mukazi ze yasasula ekyo saakinoonyerezaako naye kanteebereze nti nno laabu fee gyali mitwalo 5 ku buli mwana ejja DNA kitegeeza omukazi bambi jeeni omukazi ono kitegeeza yakwata miliyoni 2 n'ekitundu kuba abaana 5 ku mitwalo 5 ziba miliyoni 2 n'ekitundu yakwata miliyoni 2 n'ekitundu n'agenda asasula DNA omukazi bw'asasula DNA bamugamba komawo mu mwezi gumu tukuwe results omukazi akomawo mu mwezi gumu bw'amala okukomawo tebamuwa results za DNA omukazi nga yeetakanya kwetawula kirabika kino ekisajja kyabirimu tujja kwebuuza omukazi oyo gye yakolera DNA tulabe oba tekyabirimu nga omukazi bamubba results afiiriddwa omusajja abasasudde sente akole DNA tebyamuwa results nga wayitawo emyezi 6 results byazimuwa mu August nga bimugamba nti tugenza okukizuula ng'omusajja ku baana 5 b'olina ayinako 3 abakulu owa senior 4 owa senior 2 owa P7 nti naye buno obulongo obusembayo si bwa musajja nti bo DNA yaabwe si ya musajja kati kiri ekipoliisi kyagamba omukazi nti okuwa sente genda ondeetere DNA ng'omukazi akwata DNA results z'abaana bano ab'omusajja be bamugambye nti ba musajja kyesikakasa oba ne bana ababiri si ba musajja kale katugambe kituufu DNA results zayogera kituufu nti ababiri bano abalongo omukazi yabafuna omusajja taliiwo abapittu nga omukazi atwala results
ku poliisi ng'agamba musajja result zino mpa ssente. Mumanye ekisajja kye kyakola? Afande byakagaba, nkwefukaamiridde muzeeyi, nkwegayirira. Nkoze ebintu bingi mu nsi muno ebiyamba abantu, nakati kino muzeeyi nvuddeyo nkwegayirira. Kwata bbafuuni eyo ogisibe. Kwata omubbi mu poliisi omusibe. Mbwa assistant commissioner. Now what are you commissioning? Commissioner. Oba oli assistant wani? Emyaka gye nnina. I'm 35 gy'omaze mu poliisi n'omusobyo. Kitegeeza nali sinazaalibwa kisajja gwe n'oyingira poliisi. Kakati misango emeka gy'ovuluze ebbanga lyonna mu poliisi. Olaba osobola okubba abaana ba muganda wo ng'amaze okufa akabenje. Kati omukazi bw'atwala result sekisajja nga kimugamba, sijja kuwa ssente. Baawo nga tannafa muganda wange yaŋŋamba wagendanga mu kiraabu n'onywa omwenge n'abasajja abalala. Wagendanga n'okuba endoogo n'abasajja abalala. Baawo muganda wange yaŋŋamba takwagala. Wulira obuyaayi. Ekirala, essente bwe baazimpa, sente ze baawa omukazi oluvannyuma ng'ono yaziikiddwa dda. Muwulire obuyaayi. Bino ebigambo byenjogera alowooza nti nnimba, gwe binoonyereza olabe nze nga bwe mbyogera exactly bwe biri. Ng'ekisajja mbu kigamba mbu kyakwata ssente ne kizikozesa mu kuziika. Ssente ze baaleeta ng'omuntu yaziikibwa, teeka alooti nga ye yasasulira omulambo okuva eri mpaka. Naye kati gwe simanya kansiime tuwe budget, wagula ki mu lumbe? Kiki ssente kye zaakola mu lumbe ezajja oluvannyuma ng'olumbe lwaggwa? Wakolayo olumbe lwa kagologoosi no spendinga ssente. Omuntu wamuziikula n'oddamu n'omuziika. Eba naye abasajja bali Uganda babbi. Abasajja kasita baagenda ne bakwata ku mmundu buli kimu ne kyonooneka. Kati n'otunuulira ng'oyo. Olusinziramu emabega ne ngamba oba kooti maasha eddewo. Kooti maasha eyaddala yaliwo, ate muteekawo eno empya gye mwagala kutulugunyizaamu bantu. Muzeewo eri. Mukwano gwange Kirumira mbu baamutwala okumuvunaana emisango mu poliisi. Afande byakagaba Kirumira yafa. Naye gimu ku misango egyamuvunaanya mbu yali Rolex y'omu ku basirikale banne. Ogumu ku misango egyali gye bamuvunaana mu kakiiko k'empisa mbu yali Rolex. Olaba mwakwata Kirumira omugenzi, Muhammad Kirumira umule mirembe. Olaba mwakwata Kirumira omugenzi ng'egimu ku misango mumugamba mbu yali Rolex olw'okuba yayogeranga ku nsobi z'abasajja abali mu poliisi abo. Kati nga ne kino kirabika kyalimu. I know kati ntandika okuteebereza Kirumira ensonga ezimu kuzaamuviirako okufa. Omuntu abeera mu poliisi nga sebo tayogerwako, ye n'akuteekako omusango gw'ayagadde. Kirumira mwamuvunaana okulya Rolex ya musirikale munne, kati ate alidde ssente za nnamwandu. Ono akutte ssente za nnamwandu n'azirya. Omwasobola ovunaanira oli Rolex nga kimugamba ensi etawaanya eno. Mukama neza olunaku lumu nja kufunayo mu poliisi omu gwe nfundiriza mu bbaala. Nja mukuba ebikonde muvuge mutwale n'ewakaawe mukazi we amunyige eŋŋuumi. Kijja kuddayo kibuulire banne waakyo nti obujoozi bubi. Kaakati nga kigamba mbwe ssente kyazikozesa mu kuziika, endala kyazikozesa okuzimba, simanye ennyumba ya mukulu waakyo, muganda waakyo etannaggwa. Kaakati mujjukire omukazi abaana be tebagenda ku ssomero. Ekirala omukazi yeewola ssente ng'ekisajja kino kimutumye DNA. Tekyamuwa yadde 10. Abaana tebasoma. Bwe kimaliriza omukazi bwe yalaba bimukaluubidde n'akwata essimu n'agikubira eyakulira okufundraisinga ssente zino, koligi wa John Bosco, ng'amukubira amugambo waaye omusajja gwe wawa ssente gwe nakugamba atufuukidde ekizibu. Gwe omusajja asinzira South Africa. Abantu abali South Africa omusajja mumukoleko interview ng'asinzira South Africa.
oba bwe naafuna akasente nja kulinnya ennyonyi ngende South Africa noonya omusajja oyo ambuulire ampe details nja kgenda ne Wandege anoonye ku laabu embuulire oba kituufu abaana bano abalala si ba mukazi oyo si ba musajja oyo. Kaakati ng'akubira musajja yateeka sente ku akawunti owe South Africa. Omusajja ng'akubira omupoliisi ng'amugamba waayi sente z'abanamwandu ze nakuwa waziteekawa. Kyavuma muvugaavu. Get out from my phone. Toddamu kumbuulira mboozi za kisiru. Nga kimugamba musiru taddamu kuba ku simu. Ate omusajja abeera South Africa yalikoze eki? Teyaddamu kuba ku simu ya kisajja. Kaakati omu ku batabani b'ono omukazi ng'agamba waayi kirabika maama gw'oyogera obubi ne taata muto oyo naye taata muto. Ewaffe maama wange abaana ba kitanga abalala mpulira gye bali sibamanyi naye nja kubamanya ate sibalinaako buzibu. Naye waffe nyina muganda wange Richard tuli abalenzi 3 n'abawala 2. Kati saawa eno ne mmala nfuna akabenje wano wentudde Dubai. Omuzimu gwa Richard n'amala agamba abaana bange eti nno sente tamanyi si wa kuzigira. Omuzimu gwa gumutuga ze mukulu we nvaayo oba ne muddame enteremu mukazi wange nti ogendanga musabo n'okoola omuzimu ne gumukolako. Ekisajja omusajja bwe yakikubira nga kimuvuma. Omwana nga yeevaamu ng'agamba kankubira ekisajja taata omuto bwe yamukubira nga kimugamba gwe oli musiru toddangamu nakuba ku ssimu nga kigoba omwana yali akaabirira nnaku ya nnyina. Kakati omwana oyo gwe kisajja gwe singa bayita olukiiko lw'ekika eishaka gye baaziika ono John Bosco bamuziikawa bamuziika ishaka. Singa omwana ono aba agenza okulima ku ntaana ya kitaawe nojja n'akuzinga omutayimbo onenyaani batabani bo bakaaba bagamba ki? Ku abaana ababo bakaaba bagamba ki? Nti omwana se kitaawe. Singa omwana kati saawe eno abaana b'omukazi bakola bwa poota baagaana okusoma babasasula 15,000 ku poota ate byenjogera baneesiiya biyiiye byaddala. Saawe eno abaana bapoota bali ku bwa poota. Saawe eno babayita bayinginiya naye nga tebamanyi nnaku ebaliko beetikka seminti. Singa omwana oyo akuzinga omutayimbwa gwe kisajja gwe kipoliisi nga Sabbiiti kye yakola mukamaawe private yakuba mukamaawe. Singa akuzinga omutayimbwa kisajja gwe eishaka ng'ogenzeyo mu kigundi y'ekiko okola ki? Abaana gwe boozadde abalya ssente z'abano ze wagambye sajja kyagambye mbu obwo obusente butono nnyo okusinziira ku nze tebuwerera n'abaana bange mwaka. Kale olina wa layisi $2,000,000 mbu teziwerera abaana mwaka. Gwokimanyi nti saawa eno abaana b'abantu abategeera abaana baffe basomera mu nasale za bukadde 2. Ate nange oyogera obukadde 2 ku vidiyo eno kuli kasekanaga kati wulira oyo wulira byayogera mu $2,000,000 teziwerera baana ba kansiime mbu mwaka ntono nnyo. Kale muzeeyi tukkiriza sente ntono lwaki tozikwata n'oziwaayo? Lwaki tozikwata n'oziwa nnamwandu? Bw'obanga wamutuma DNA nga abaana 2 kale kakkirize abaddize kitaabo bana 3 bagenda kulya wuwo. Nibana ntegeera ki gye tulina mu Africa saawa eno? Africa saawa eno tukyastruggolinga na kutegeera nti tuli bantu ensi endala zikulaakulana. Abantu balina ebyobugagga azaala omwana omu n'amusikiza obuwumbi bwa ssente. Oli musajja mu poliisi. Mu poliisi tusuubirayo code of conduct, tusuubirayo discipline. Afande byakagaba ekisajja kino kitwale mu basement okiwa akatabo ka code of conduct ya poliisi. Kitwale mu basement gwe tolina basement. Kiyigiriza olunya kitala. Kaakati omwana bwe yakuba essimu ng'ekisajja kimugoba omukazi ng'agamba kangende ku poliisi. Kino ekisajja kikola naggulu ku poliisi. Ng'agenda naggulu ku poliisi kiri eyo naggulu simanyi kikola mu inspectorate oba giyita inspectorate of police. Inspectorate of Police, Inspectorate Department of Police gye kikola naggulu
video eno ngikoze mu Gwakutaano 2025 olwaleero lwenkoze video eno kino ekisajja kikola mu Inspectorate Department of Police ali ku ddaala lya Assistant Commissioner of Police oba banene ekigambo Commissioner mu Uganda kigenda kututama. Commissioner wa Parliament ye yabba ssente kati Commissioner wa Police yabba amabugo bannange bakamisona mubadde ki omukazi yatuuka enaggulu bwe mbabye njogera nga si bituufu mubuuze enaggulu omukazi enaggulu tebamuyamba nga bamugamba nti owaayo muntu mutwale mu PSU Police Standard Unit eteeka empisa mu police eyeyisiza obubi ne Police Standard nayo teyina standard ne unit ya police eteeka standard nayo teyina standard. Omanye ebintu byalanka mu magye ne police biina engeri gye binyigirizaamu owa wansi amanye ekituufu ne birekawo omunene atayina mazima ate ne ranka ezo engeri abantu gye bazituukako nazo zirina kinene nnyo. Omupoliisi engeri abantu gye batuuka ku ranka ensi yaffe engeri gye yajjula tribalism omusajja abeera yakulya poliisi n'apromotinga muganda we tebaba promotingira ku mpisa kubanga singa promotion ze zaali zisinzira ku performance buno obusajja bambi obusitula emiti awo ku poliisi osanga omusajja nga yawandika statement akyalina na binkumu ng'oba omukebera ebinkumu tebikyaliko wano peni weetuula mu gyembegendereza abo abapoliisi gwe bw'obanga oyagala okumanya omuntu tuli mu poliisi mukebere wano busajja bwatookalaba ne keeyambula nga olukoba lw'emmundu lwakasala kasiba ku poliisi mukasana waliwo abasajja b'osanga mu poliisi nga Museveni namuwulira asekaawo mbw abasudani abamu babbulu temwamula Museveni yajja n'aseka n'agamba abasirikale mugenda mu poliisi ya Uganda mulimu abasajja omusana gwe bookyezza nga takyali bulaaka ng'omusajja wa bbulu bubeera obusajja bwattu tebalina pensioni alina okufuna promotion si yagifuna ali mu poliisi kakati bino ebyagendawo byatwateera embundu simanya ati komuledi byebifuna ebyo ebifo bya poliisi byali baddemu abantu abategeevu abasobola okufaayo eri omuntu ng'ekisajja bakitwala ku Police Standard. Kati Police Standard Unit muina standard kinga nammwe standard yokufa ku muntu wa bulijjo temugirina. What kind of Police Standard Unit are we running in Uganda? Kati eyo standard unit is it standard really? Bambi namwandu nga bamugamba Police Standard bwe batekuyambye genda ku side nkubira omulanga afande magambo seba afande magambo omuntu eyantegeeza obulungi bwo nti oli musajja mulungi yali obugenzi tamale emirundi twaberanga ffenna tetwasobolanga kukola program 3 ate mulimu afande magambo CID bwe yava mu Grace akulo yatereeramu afande magambo tokoma bukomi kuzimba poliisi yali mu mazzi kubanga CID awo wansi wonna gaali mazzi lwali lutobazi kyokka environmental police egende ekuba abantu bave mu ntobazi afande magambo yazimbawo si kibi afande kuba ekyo kibuga awo ekibuli poliisi we tokoma bukomi afande kuzimba poliisi kuginyiriza tokoma bukomi kukwata misango na kujanguyako na kola bujulizi kubanga afande magambo y'omu ku bapoliisi abakyasinza okunoonyereza speed kooti ne zitta ekintu ate kooti zigenda mu maaso anti batwateera embundu babeerayo twateera embundu nina omupisto bebasalawo bebawandiika judgment z'abalamuzi abamu omusajja nga yavunaana omusango naye yakubulira engeri y'ogusalamu naye tulagawa afande magambo omukyalo ono nkwegayirira agamba yajja ku CID teyayambibwa oli musajja mulungi ku misango egiyise naye ekibi kye mukola abapoliisi mulwa nnyo mu bifo nembeera nga temukyapafominga zolunaku lumu nalina keesi gye nali ndoopa ne ŋŋendako ewa afande bamuyita Mugisha SFC teyanyamba obola okuba nze kankaka ntera okwogera ebintu by'enkyukakyuka waliwo ekikazi kyalina abaana be kyali kibba ettaka nga kigamba simanya kika exiso boss afande kaka eyebusunju kyakwata omwana ne kimusiba nze njogera ne gundi njogera na waliwo omusajja ani ali mu anti corruption bamuyitaani omusajja oyo yafanda ani oyo kyagamba nga mu sente kyaziriyanga n'oyo afande wa anti corruption
nekikwata yiika 10 ez'abaana nekizitunda milioni 2.5 nekikwatako ssente ne beekoba nyinza n'okufulumya ebifaananyi nga bakutte omwana omu ku basika nja gifuula topiki ndala eyo nja kubabuulira ekintu ekyaliwo nagendako ewa afande w'SFC ng'ekikazi kirina emmundu kigenda mu ttaka ly'abaana nekikwata bamulekwa nekibasayiningisa endagaano nekibatunza ettaka nayo kirina gwe kyaliguza ne bakola fraudi bamukolera eyo mityana mubuuze afande agaba ebyo byettaka abimanyi kati mbadde ngamba afande magambo omukyala yajja ku sayidi teyayambibwa ku sayidi ekibuli omukazi teyayambibwa kati mumanyi omukazi kyaliko saawa eno mu bigambo bya bafuuni ene ya poliisi simanya commissioner deputy simanya assistant commissioner oba SCP Kansiime Polo Mugisha Kansiime kwata sente z'abantu be South Africa ze basondera namwando aweerera abaana gwe kamisona wa poliisi ali enaggulu zikwata oziweeyo teeka looti ye yaziika omulambo be baguleeta be bakola ne ku by'okuziika tubulire wasaasanya sente meka mu kuziika olyokobbe sente za namwandu tubulire ennyumba eriwa naye ate n'abantu ababeera mu bika bwe mba twayagalana ne mukazi wange gwe byali bikwati lwaki muteekinga sides omukazi bambi CID bwe yagaana n'agenda mu beekika n'acomplaininga mu beekika kati abeekika ono simanya mu poliisi bamutya abeekika mu poliisi bamutya either bali naye nga nabo babbi oba bamutya omukazi yagenda mu beekika abeekika bali ku sayidi ya kamisona omukazi tebamuyamba imagine kati ekisala ky'okuzza abaana ku ssomero kituuka omukazi agamba okay kankiveeko eyo Ishaka eyo simanya municipality ye Ishaka ono John Bosco nono omukyala omukazi Jeni Kemigisha bayinayo yiika y'ettaka omukazi agamba bwe kibeera nti nno sisobodde kufuna sente z'amabugo kangende ntunda yiika y'ettaka omubbi nayiwa patulo ate si kamisona wa poliisi omukazi bwe yagenda okutunda ekibanja kye bagula nebba kino ekisajja nga kikubira chairman weerosi nga kimutiisatiisa kimugamba okumusiba chairman nga bamugamba bw'osayininga ku ndagaano owedde ettaka ly'omugenzi eriyina okuyamba abaana be nga omukazi bamulemesa okutunda nga kikwata kabangali nga kiyiwa abasirikale ku ttaka ettaka omukazi ery'Ishaka yiika y'ettaka yamulema okutunda kati kyekiri mu kontrol y'ettaka ly'Ishaka omukazi kati totally byonna bwe bigaana mumanyi bwe kyagambye mbu kyo tekimanyi muganda waakyo yafa atya kakati gwe omupoliisi alina ku ddaala lya poliisi kiki ekikutuusa ku levo y'okweraguza omanyi banaye mu nkwate bulungi okweraguza kitegeeza okuteekawo ebintu ebitaliwo nga weekwasiza ebyekinnansi si bujjanjabi bwa kinnansi bwojja ebuli ate butuufu tuli bafirika habo medicine gyeri wali abantu abasobola okuwonya ensonga z'omwoyo nga faaza bwali owo omwoyo n'akubuulira n'ayita mwoyo mutuukirivu nga pasita omutuufu bw'asaba naffe abafirika tutegeera Katonda ddunda lugaba namugereka nyini byonna liiso ddene abaganda tukkiriza Katonda alina eriiso limu n'eriraba buli wamu ate ddene bulala n'abazungu bakimanyi kyova olaba mujje mulabe firimu bayita Eye of God kakati kankubabuulire omukazi nga bamulemesa okutunda ekibanja kakati kamisona wa poliisi bwe bamubuuzizza sente tazeegaana agamba yazifuna mbu bwe yazifuna n'azikozesa okuzimba ennyumba ya muganda we etaggwa kamisona
nze ndi wa mawulire njagala ompite ondagawe wazimba firi sagala transport njagala commissioner wa police to clear the air. I give free cameras to you, free fuel. I will transport you to any part of Uganda you say, or anywhere in the diaspora where you say. Omugenzi yalina ye ennyumba n'ogimaliriza. Nja kugireeta wano ku mukutu nkwetondere. Kasitonda ndaga obujulizi nti sente ze baakuweereza withdrawinga n'omalirizaamu ennyumba. Nsangawo abazimbi abagizimba bakakase nti wabasasula. Organizing obujulizi obwo nzije. Commissioner. Byange bya mawulire. Organize the evidence of you, Commissioner. Building, completing an uncompleted house. Ekyokubiri. Commissioner. Funayo abatamiivu 10 be wagulira omwenge ku lumbe lwa John Bosco. Ompa obujulizi nti ku lunaku olwo sente lwe zaatuuka. Nti ku lunaku olwo lwe baaziika John Bosco. Sente zaali ku akawunti banka yo gye baateeka sente emanyiddwa esobola okulaga transaction nti zaali bweziti ezaali bweziti. Tulaga olunaku lwe baaziika John Bosco ng'ofulumya akawunti ng'olaga wa withdrawinga sente oba tulaga akawunti eyiyo kuba poliisi tugeze musasulwa kwa akawunti ne bw'oba wakwata kuzizo tulaga nti ku lunaku olwo wa withdrawinga sente kati weesasula era wa withdrawingako muwendo gwenkanawa. Tubuulire omukazi gwe watuma DNA wamuwa sente mmeka ezigenda okukola DNA wazimuweerawa era tukakase nti wasasulira DNA ekolebwe oba tuwa obujulizi nti DNA yakolebwa ku baana bano bwereere butuwe tukakase. Njagala otubuulire esente gye waziteeka sibya kooti sibyaki kubanga sinze kooti bwe kinaabanga omukazi ono tusobola omukwatirako abantu ba bulijjo tujja kukwatira ku mukazi ono akutwale mu kooti yo kooti yali inevitable gwe Commissioner. Ate ekirala tukuterese Commissioner nze kati nkubuulira genda mu simu yange nkowole ku bazadde nkowole ku bantu abali mu Dubai nkowole ku bantu abali South Africa nkowole ku bantu abali mu America tusonde sente omukazi oyo yonna waali abantu nja kunoonya ennamba ye njibawe bamusondere sente ez'okutwala mu kooti kisajja ggwe. Tujja kulinda ne bw'oliba olivudde mu poliisi kisajja ggwe tusondere omukazi sente akutwale muki nga tukwataganya wamu neyakuweereza sente aye South Africa agenda tuwa obujulizi era mu kooti y'abantu ba bulijjo nangirira nti eno fayiro njiguddewo kooti y'abantu ba bulijjo mbakowoolako nangirira ndi ku 0702-895-59 ono simanya Commissioner wa poliisi muguddeko fayiro ey'abantu ba bulijjo ekisooka eyakulemberamu okuŋŋaanya sente ezo mu kampuni ya Take a Lot online services etunda ebintu ku online tuwa obujulizi ddirwe wawa nze nfayiringe z'ogwange gwa kufayiringa evidence tuwa obujulizi ku lunaku lwe waweereza ono sente ng'oziweereza nnamwandu ekyo kimu waziweereza ddi ne papasi yali ki. Abantu ba bulijjo ngenda kunoonya ennamba y'omukazi njibawe mukubire omukazi mwebuuze nze siri na munnamateeka sagala ku 10 kya muntu kukimpa kukikwatako njagala esente ezaaweebwa omukazi nnamwandu ze yalina okuweereramu abaana be mumukubire essimu tumusondere sente atwale ono simanya Commissioner wa poliisi amutwale mu kooti amuwozesi ono simanya Commissioner wa poliisi tumusasulire kooti awandule sente za nnamwandu tujja kugisasula kooti akwate sente z'abaana ne school fees atuwe evidence ku ddi lwe yakola ki lwe yasasulayo school fees. Abantu bakubira batya n'ogamba mbugwengawo wa poliisi togenda kukkiriza hooliganism naye kati eyali muka muganda wo n'omuyita hooligan oba oluzungu mwalusoma lwakumeka gwe bafuuni oluzungu lwasoma nze manyi maama wange was a nursery teacher nze maama wange yanjigiriza oluzungu nga sinaba na kugenda ku ssomero nali ndumanyi kakati gwe now let us bwabanga mukazi wa muganda wo is a hooligan now gwoli ki if oli hooligan gwoli ki
kyagambye munno they cannot allow hooliganism in the family. Bamulamu, do you seriously accept muganda wamu okuyita muka muganda wamu simanya hooligan? Musimanya abaana tali kwata sente kubaweerayo school fees mpaka nga bamwetondedde because nuisance. Yagamba mbu bana abaana tebakyayagala kusoma. Mbu abaana ekimuganya obatwala ku ssomero tebakyayagala kusoma, bo baagala kukola. Kati gwe oli policeman ki? What kind of a policeman are you? Abaana obwana abali mu kika kankikkirize nti abaana abo tebaagala kusoma. Kankikkirize nti abaana abo tebaagala kusoma. Otaddewo mbeera ki okukaka abaana bano abataagala kusoma okugenda mu ssomero? Otaddewo mbeera ki? Weewanye n'ogamba nti gwe abaana ababo miliyoni 2 tezisobola baweerera. Gwe ababo nga basoma. Obadde okimanyi gwe bafuuni ya poliisi kamisona? Obadde okimanyi nti mu kika kyammwe abo abaana bo nga omaze okufa ate njagala ofe mangu oviire ensi eno. Abo abaana bo nga ofudde bagenda kukwatagana ne bano abaana abataasoma. Bano abataasoma batawaanya ababa abasomye babafuukira ekizibu kubanga gwe oweeredde ababa ate abamuganda awo tebasomye. Bano banaaba tebalina kasente bajja kuddukira mu kika bagambe baganda bawe nti banaye munyambe nange ndi waawano nga bo tebalina ke balina kubanga gwe sente za kitaabe wazibba. Ate jjukira abaana bakulu baadde babimanyi kyogamba ogenda baweerera babere basanyufu eri abaana bo. Kati generation ki ey'ekika kyo gy'oli mu kuprotectinga saawa eno ng'oli mu kugitta? What kind of a generation are you promoting? You think you're going to be here forever? Kamisona, you're going to be in police forever? Ojja kulitayalinga osange nga ne government ebadde ekuwa sente zo yazibba. Bala abasajja ababba sente za pension tobalaba. Waliwo omusimanya gwe bakwata eyo mwene SSF, Social Security Fund, nga esuuti gy'ayambala kala y'emmotoka gy'avuga. Nga ayina emmotoka kyalo kiramba bw'ayambala esuuti eya bbulaaka ku sente zammwe kwe yavuga nga emmotoka eya bbulaaka. Bw'ayambala esuuti eya guliini ng'atumye emmotoka ya guliini. Kati ogenda n'okutuuka okuvayo mu poliisi tubiwulira nga sente zo teziriiyo. Oyinza n'okuba engeri gye wayingira mu poliisi nga teyali official nga ne ku payroll they are just doing you a favor nga toyinaayo gratuity. Toyinaayo pension. Toyina kasiimu. Kati kyagambye bane abamanyi eddagala ly'ekifuba ekifuba kinzita bannaye munsaasire. Ate ndi mwavu sinaamu kasente naaligenze mu ddwaliro naye nkyali mwavu sirina sente. Kati mulina kundagirira ddagala ndi Dubai eno bamuŋŋamba kuyenga nfuufu gyemba nnywa alimanyi eddagala lisobola okumponya yajja kukubirako ne kusenga mukokyambuulira alina habbo lwakuba bwana ntuuka kati abali e Dubai anasobola okundagirira akadagala mundagirire tuli ku mawanga. Omusajja ali South Africa naafa aweereza sente bafuuni n'ezibba. Bafuuni kigambo kya muhoozi nange yakikozesa ategeeza musirikale atategeera ye gwe yalondayo nti tategeera. Kati nange kyenkozesa ate nkole ki? Bagamba mbuulira gw'oyita naye abakulembeze be tulina beebo be tuyita nabo be bakozesa bye tukozesa. Kakati omusango guno gugwa gutya? Saawa eno ekiriwo kiri nti omusirikale yalaalira sente omusaayi General Katumba aguyita musaayi. Yalaalira omusaayi gw'abamulekwa. Esente n'azibba kyere misana n'azibba lukujjukujju na lugezigezi. Talina kye yazikolamu tezaatuuka. Yeegonza nga bagenda oziweereza olwatuuka n'asaba DNA n'omukazi era DNA n'agikola. Abaana 3 ba musajja tebasoma kati bapoota n'owa P7 tagenda kusoma. Omukazi ekiyumba kyalimu tekinnaggwa ali eyo. Abaana we bali talina kyakubaliisa. Kati mbasaba musooke mukole ki? Tusooke tukole kino. Ndowooza tusooke omukyalo oyo tumuweeyo ku kyokulya. Ngenda kunoonya mu programu zange endala oba jangu mu inbox nja kunoonya nja kuba maze okufuna ennamba yaki ennamba y'omu poliisi oyo oba
abantu abamanyi mukubeeko ku NTV. Sebo mwami Kyeyune tukwebaza munnamawulire wa NTV yasinga okumanya ensonga eno yoba ya Ivan Kyeyune erinnya bwe mba ndisobezza. Mwami Kyeyune tukwebaza munoonyeeko ku mwami Kyeyune yamanya omukyalo ono Kyeyune wa NTV yamanya omukyalo ono oba mukubeeko either mu Nation Media eyo mu Monitor oba mu NTV mujja kufuna ye namba ya munnamawulire yagetinze in touch. Nange nja kumunoonyaako we munansangira ng'omukyala essimu njirina. Ffenna tuli banaku naye ate nze ssente ze sisobola kufuna. Siremesa mulala kukola ki kuzifuna. Ate gino emikutu basubscriber abanjiikira buli lunaku kusubscribe ku mukutu gwange basasula mmeka. Abantu bampagirira bwereere for the common good. Kulwa okusobola okukozesa omukutu guno okutuusa obubaka nange kyenkola. Nsembyayo obubaka bwa Ssenga Mukooki mukyala ne bakyala banne bajjanjabi ba kinnansi. Ssenga Mukooki mumpeeyo nange kadagala bakyala mmwe akasenyiga mpone ziremu okuweereza abantu naye asobola okutuusaako eddagala lya habo mwe abalina endwadde ez'omwoyo n'omubiri munnyonnyole ez'amaka okubbibwa kati nga kino basinga omukyalo oyo akubira ku Ssenga Mukooki naye tibbo tebabonereza bagusala bulungi. Just abo bahabo drugs n'ensonga z'omwoyo n'amaka babikolerako ddala n'abaana. Yenze Emmanuel Kanka Kapita. Enamba yange ya WhatsApp eri 0702845959. Togikubako yali ekubako nga ndi mu Uganda tekyavuga. Pereza WhatsApp nkubuulira ayagala okunkubira onkubira ku namba ki twogere nene ku WhatsApp tusobola okuba obubaka nze agibeerako onkubira bwe mba sisobodde nenkuddamu. Mbasiibudde mu kitundu kino ate nja kubalaba omulundi omulala bweraba. Yes, sir. Dr. Peter, Uganda's fearless journalist. In the land where the Nile flows wide, stands a man with the truth as his guide. Pen in hand and courage so bold, fighting for justice for the young and the old. Dr. Peter, the people's defender, breaking the chains, a fearless contender. Through every story, through every fight, you bring the oppressed into the light. From the slums to the halls of power, you stand tall in the darkest hour. No pride can silence, no threat can shake the voice of the poor. You'll never forsake. Look, they try to scare you, they try to hide, but the truth is your weapon, your honor, your pride. Every byline, a step towards change. Every headline, the oppressed reclaim. Peter, the people's defender, breaking the chains, a fearless contender. Through every story, through every fight, you bring the oppressed into the light. They try to scare you, they try to hide, but the truth is your weapon, your honor, your pride. Every byline, a step towards change. Every headline, the oppressed reclaim. Go! Peter, the people's defender, breaking the chains, a fearless contender. Through every story, through every fight, you bring the oppressed into the light. So here's to the scribe with a heart so pure, Uganda's hero, steadfast and sure.